Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'erine ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa. Ssegirinya gigenda gitya gino gy'okola ssebo? Emirimu tugitambuza bulungi nnyo nga omubaka wa parliament. Nali nkyali meya naleka maze okulobinga oluguudo luno era nkeera ku makya okujja okukola mandate yange okulaba nti there is value for money. Oluguudo lukolebwa lutya, abakoze bulungi nga balina okukola nga specifications wezigamba. Kati olunaku lwaleero olunaku nga luno kyenkeerako la contractor akola omulimu gwe nga kirambikiddwa gitambula bulungi. Omulimu gwa parliament wegutyo weguli kale nno era ng'ekindeese wano kwe kulaba omulimu guno gwe munsanze. Era gitambula bulungi, tugenda mu maaso n'okukola omulimu ogwo n'okulaba nti abantu baffe tebakosebwa naddala abali ku gundi ba neighbors. Yes, era twagala buli contract gye tuyina ne ba contractors tuteekemu ekikwatagana ne grievance committee nti neighbor waba alabanga omukosezza gwakola oluguudo alina committee gy'ayogerakazana nayo nti wano bankosezza, wabanga oluguudo lw'encroachings waliwo wasobola okuddukira. Naye omukisa omulungi kitambula bulungi, twogezeganyiza n'abantu okwongera okutuwa ku ttaka oluguudo tusobole okulugaziya kubanga accidents zibadde ku luguudo luno nyingi nnyo era kyekimu ku bintu ebyatugambisa nti oluguudo luno tuteekeko nnyo essira. Yes. So kino kyokererako buli ku makya kulaba mirimu bwe gitambula kubanga makya agamu tubeera mu committees nga parliament, tubeera ne committees. Kati nze ntula kakiiko k'enguudo infrastructure, physical infrastructure committee, ng'oluusi tukeera mu committees. Naye kaakati olunaku nga luno olwa Mande nkeera okulambula emirimu gya gavumenti kulaba nti gikolebwa bulungi nga kirambikiddwa. Era kati omulimu gwendiko mbadde mu kulambula luguudo luno baluyita Tank Hill Road, ate n'okulaba nti njogerezeganya ne waliwo oluguudo olulina okuyita nga njogerezeganya amazzi we galina okuyita kubanga baba bakola oluguudo luno amazzi bagadaivatinga ate oluusi ne bagayuwa mu bantu. Kati abantu abo ne bakosebwa. Kati waliwo amaka agamu agabadde gaganye okutuwa ekkubo ly'amazzi. Kati mbadde nkedde ate era okubalaba okubasaba nti bannange tuli mu kukola oluguudo luno naye tusaba mukkirize tuyisewo amazzi kubanga tekuliko compensation. Twogezeganya n'abatuuze okutuwa ettaka wasobola okuyita amazzi. Kati ogwo omulimu gwaffe ng'abakulembeze okujja okutegeeza abantu nti oluguudo olulungi kikulu. Fe abamu kuffe kati ntambuza miggo kubanga oluguudo olubi lwakozinga accident yanzikisaako okugulu. Kale nno ebyo byonna mbibategeeza nembasaba nti mukkirize tugaziye, mukkirize tulabe nga tukola ki, tukole ekkubo eddungi. Ekitundu kyammwe kijja kunyirira, ekitundu kyammwe accident zijja kukendeera, ate n'emmotoka zammwe zijja kuwangaala kubanga ekkubo ebbi lireeta ebizibu bingi nnyo. Kale nno omulimu gwe mbaddeko mu mateeka leero. Emirimu ogisanze otya bukyango oyingira parliament okwawukana ku bwa meeya? Emirimu problem yokka gye tulina ya insecurity. Era singa mba nkututteko mu kitundu kino era enkya mu parliament ngenda kukireizinga insecurity yeyongedde, ebijambiya byatutuukiridde wano mu Nakawa. Abavubuka bajja nga balina emitima migumu nnyo ne balumba ne batema abantu ne bakuba abantu obutayimbwa. Olunaku lumu bakubya abantu 18 mu kaalo kamu bwe kati 18 bonna bali mu madwaliro bapookya. Kale no tetugenda kusirika ng'abavubuka bakola obumenyi bw'amateeka. Ate poliisi nga tefuddeeyo nnyo. Poliisi kati ennaku zino eri mu kukola road blocks kuteega ba boda eri munda olwa kafyu eri munda nga abaki bakola ebibbe. Kale nno ekyo tetugenda kikkiriza.
okitegera bulungi nnyo kuba nti kigenda mu maaso kyobola nti ngenda gitwala nga matter of national importance mu lukiiko lwa parliament olukulu tugyogereko tulabe nga tujja ku ground okulaba tukoze tutya okuwaŋŋanga ebizibu ebyo. Yes, emirimu emirala gibadde tegitambula bubi. Nganze omubaka mbadde mbakiikira mu parliament nenjogera ensonga zaffe mu parliament gwe mulimu ogumu tubadde tugezaako nnyo okulaba tukola amateeka era tugenda mu maaso okukola mandeeti yaffe n'okufuna ebirowoozo okuva mu bo. Twatandise engagement meetings okujja ebirowoozo mu bantu. Emu ku kirowoozo kye bakedde leero okuŋŋamba kyekyensonga ya NSSF contribution yaabwe. Obwavu bubatta bakava mu covid tebalina ssente bandyagadde ebitundu ebyabiri babifune mangu batandike okuba nti bakokole kibeekolera. Ensonga ey'okubiri baagala security ebyokwerinda. Ensonga ey'okusatu kwe kulaba nti tulwanyisa ekyo president kyatandise okukola ekyokulaba nti awa directives ebitongole nga okugaba emirimu naddala eri abagwira bo mwana wattu ne batafunamu kugeza contracts ziringa 6 president zakawaako directives baziwe abachina okukola bannayuganda tebalina we bafuniramu. Ekyokubiri n'ebizimbe okuba nti ebizimbe bya ministry of health ne education government yagala tubiwe ministries ezo ba PS babiwe UPDF naye nga te UPDF terina busobozi. Ensonga eyokusatu kulaba nti abantu basaba obutale kati okugeza akatale kano sibasibamu katale kano kagwa mutungo yonna tetulinayo katale akatale k'ekiti mutungo naleka ninako wentuuse naye babinzidde okukamaliriza kali awo sente z'omuwa omusolo ziri awo zifa togge ontegera bulungi nnyo. Akatale ako kalina okuggwa mwaka kumpi gumu n'emyezi gijo naye paka kakati tewali kyatambuddeko naddala feeza eyo yalina okuggwa ate bakongerezeyo. Kale mutungo tetulina katale abantu basaba obutale. Ekyokubiri enguudo mbi nnyo abantu kye bansaba era nakiraisinga mu parliament nga bagamba nti tulina enguudo mbi nnyo. Kampala nga capital city ya Uganda yandibadde efiibwako essira netuliteeka ku nguudo nti wo developing enguudo mwana wattu development endala zeereeta zokka era nga tuze tukirako tutadde enguudo ennamu ennungi ebizimbe byakalina byemmeruse ontegera bulungi nnyo otadde enguudo ennungi accident zikendedde. Kale nno basaba tulabe nga tukola ki tuteeka essira mu kuzimba enguudo. Nava mu KCCA nga mmaze okusaba oluguudo luno lwebayita Old Port Bay Road era nga lwerugenda ku luno lwe luguudo lwerutuno olumu ku international roads luno kubanga lugenda ku port yoka gye tuyina ontegera bulungi nnyo. Kale nno twagala okulaba nti lukolebwa. Ebimu ku bireeta jaamu ng'eno gy'olaba si birala byebinnya ebiri mu luguudo luno naye nga African Development Bank yamaze dde okutuwa ki okukkiriza okutuwa ssente okukola oluguudo luno era nga zabanja oba zino era African Development Bank za banja ontegera bulungi banja tewali n'omwaka wa grant so African Development Bank egenda kutuwa ssente okulaba nti tukola oluguudo luno. Nava mu KCC era nga nalwo lumaze okuteekebwa kuwezo zigenda okukolebwa lwandibadde lukoleddwa omwaka guno era lulina kukolebwa mwaka guno. Kati ekyokubiri nti n'enguudo endala twagala okukola nti tuziteekako nyesiira era njagala okwebaza Speaker of Parliament twamutegeeza n'agamba nti yegenda kubeera nga nsonga era twakozeewo akakiiko nga ba MP b'Ennakawa okulaba nti tukwatagana ne KCCA ensonga tugiteeke ennyo ku nguudo kubanga enguudo zireeta enkulaakulana mu kitundu. Awo nno ekyo tukitaddeko nyesiira. Jaamu ng'eno weebeerawo etta byebimu ku bitta economy bino nti kakati man hours eziri wasted one man hour nti omuntu amala mu kkubo essaawa 2 agenda mu kibuga okukola loss of time ontega bulijjo tugamba nti time is money n'olwensonga omuntu amala abantu mwanga 50 ne bamala ssaawa 2 ze ssaawa mmekaawo ssaawa 10 ebweru sente bazisasulira mu ssaawa ontegera tuluuzinga kinene nnyo nolwe nga tunaalwanyisa ne tukuliza ekonomi yaffe tulina okulaba nti tumanaginga bulungi ebiseera byaffe. Awo nno okukola enguudo kyekimu ku kigenda okutuyamba okulwanyisa ebiseera. Ekyokubiri fuel consumption amafuta ge tumala mu jam ontegera bulungi olw'enguudo embi ontegera bulungi nnyo
ekinnya kimu bwe kiti ne kireeta jam nga ekinnya ekyo kisobola okukolebwa ku miliyoni ng'emu ne kivaawo naye olaba amafuta gekitwala oba ogabalidde mu nsawo y'omuntu nti abantu badde akolamu ekintu ekitegerekeka otegera bulungi nnyo tulina okulaba ntukola preventive other than the curative preventing ebyo nebiyinza okubeerawo okuleeta sente z'omusolo okwonoonaka kati bye twagala okugonjoola era ng'ekimu ku kyo tukulaba tukola enguudo ennungi abantu baleme okuspendinga sente nnyingi nnyo mu magaragi abantu baleme okuspendinga ebiseera bingi nnyo mu magaragi ebiseera bingi nnyo mu makubo kwegamba ekyo omukulembeze yenna omulungi kyandibadde akola navaako okugulu kwange kuno lwa kinnya ekyali mu luguudo kati olaba engeri gye mbonaabonamu olw'ebinnya bireeta ebizibu bingi nnyo so nze ng'omubaka parliament kyetugenda okukola kwekola ntukola appropriation entuufu kuba emirimu gyaffe okukola appropriation okutematema budget okutematema keki ya Uganda tulabe nga enguudo tuziwa ekimala tumalewo ebizibu ebyo okutunulirako ku nsonga y'endala gyogeddeko ya ebbago lya ekitabu ky'abakozi oba NSSF bannansi bangi bali basuubira nti lijja kuyisibwa mangu bafune ku buweerero saako n'ezo ensimbi okubayambako mu kimbe ekya COVID-19 oyogera ki ku ky'omukulembeze wa ggwanga oddikomyawo ne mixed reactions and the controversy surrounding that bill era gwe nga omubaka bubaka kibwowa eri abakozi bonna abasavinga n'ekitavu ekyo everything surrounding the bill eteeka aliwa pulezidenti omukisa okulaba nti wabaamu akantu akatateredde akkiriza likomezebwewo lirongoosebwe oba ekirowoozo kya pulezidenti kiteekebwemu ekirowoozo kya pulezidenti kikyasobola okugaana era ne tulizaayo nga bwe riri naye kaakati akakiiko kali kulaba nti pulezidenti kiyateesa ebirowoozo pulezidenti byaleeta binaakola kaakati ebimu ku byo bitunuulidde era nga nkakasa tugenda kukyanguya kubanga in fact akakiiko kamaze okukola omulimu gwakyo tulinze kulaba nti balikomyawo mu palamenti okuba nti likola ki tuli discussinga mu palamenti naddala obuwaayiro obwo pulezidenti bwe yagamba bulongoosebwe tugenda budiscussinga palamenti yesemba okusalawo kuba tuyinza okuba nti tugambye nti alisigalireyo nga we lyakola ki we lyaleetebwa we lyali likoleddwa awo ne tulizaayo nga bwe lyakola ki lyakoleddwa naye akakiiko kanaalaba nti kisaanidde obuwaayiro bwa pulezidenti ennongoosereza gye yasaba ekolebwe nti nkulu kijja kutwalibwa bwe kityo naye nga nkakasa mu ntuula nga bbiri tujja kuba tumaze oddirisa kubanga simanyi dispeaker waliteeka ku agenda naye ng'ebisinga baali batuwadde ennaku 10 okukola mu nnongosereza teyazza teeka eryo lyokka yazza amateeka mangi nnyo okulaba nti tugatereeza yes munansi omuwasuubi kikuba bangi badde balabanga nti kino ekyobuzannyo nti its just a game kubeerawo nga bannansi bakandiriza sente teziriiwo byonna tubyakuba ne minisa ye kenyini Matya Kasaija yatogera sente ziriiwo abakulu ne bajja mu palamenti egyo kiikirira abantu b'ennakawa akulu ne batugamba nti ate nabo ensimbi teziriiwo kuva mu NSSF bennyini tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti etera okwewola sente za NSSF ekyokubiri era tukimanyi nti NSSF kati yafuuka business awo nno nti sente ze NSSF zino zitukolera amagoba okugeza ku mulundi guno ndowooza zakoze 13.1%, 13.4% amagoba nti nze wembanga mbadde ne miliyoni 10 zankoledde miliyoni 13 ontegera bulungi nnyo wembanga mbadde ne miliyoni 10 zankoledde miliyoni 13 tuzifunamu era nga ye nkola yemu eyambye ba beneficiaries okulaba nti babeera ne hope naye kyemmanyi kiri ekintu kimu nti ezimu tuzinvestinze mu ebyo ebituviiramu ssente okufuna amagoba okugeza ebizimbe tulina ebizimbe NSSF bye owninga nga bye bivaamu ssente ate mwana wa tezituweebwa nga amagoba kale nno oluusi weesanga nti teziriwo naye the 20% zo kyakakasiddwa ti ssente ezo weeziri newankubadde nti MD yasooka n'agamba teziriiwo
naye kyazuuliddwa nga minisita atutegeeza bulungi nnyo minisita omu nti sente weziri era ne PS n'akakasa nti sente ezo weziri ezisobola okuweebwa abo abalina ozifuna okusinziira ku nnongosereza y'etteeka era nga mmanyi nti bagenda zifuna gye bujjako. Njagala okugumya bannayuganda mwenna nti number 1 etteeka tugenda diisa kubanga paalamenti yalireeta mutima mulungi nnyo. Ekyokubiri n'okubategeeza nti sente zaabwe ezo kyakakasiddwa nti gye ziri era zigenda bawe. Yes, yogera ki ku kya omukulembeze w'eggwanga kyatembeeta ennaku zino ng'era ne Thomas Tayebwa yakakasizza nti ddala kituufu ababaka baagala oba tebaagala ekiteeso kya pulezidenti ekyokujja oba ekyobutakkiriza muntu yenna aguddwako emisango gy'ennaggoomola kweyimirira kirina okuyita nti it must pass era as the president wishes. Your thoughts on that, Honorable? President nze njagala mutunuulire era mwekenneenye. Nze nkakasa kino kireeteddwa ku diverting abantu kubanga twakyali kira kyogerwako wabula ki bail waddayo emabega amateeka nga gano agasibya bannabyabufuzi gazze gakolebwa era niwabaawo n'ebibaawo okujustifyinga nti gayisibwe era nga nasabye naddala mwe bannamawulire kuba mwe musinga okunoonyereza ate Baba TV njimanyi nti ekola okunoonyereza gwe kyenkumanyiiko wakola investigative journalism era ntera okulaba emiramwa gyo gyonna nga giyimiridde mu kunoonyereza. Kakati njagala oddeyo noonyereze events historical events ezibadde zibaawo n'amateeka nga agafaananako nga gano ojja kutegeera nti mu mwaka gwa 2013 Amama Mbabazi yatembeeta etteeka lye bayita poma. Ontegeera bulungi nnyo yali alitembeeta mu kaseera ke kamu bam neekuba abaali balaba ki omupiira mu bifo bibiri. Today lyali lisiba bannabyabufuzi etteeka eryo okwengejinga n'abantu. Leero tuli mu teeka eryagala okukwata bannabyabufuzi basibirwe baleme okuweebwa bail kubanga constitution yaffe eri clear. Bomu zitandise okukola ki okufuga mu 2010 mu mwaka guno wategedde bomu engeri gye zakubyemu abantu n'ebibomu ebikadde ne bitandika okuvaayo. Ontegera bulungi nnyo ne bitta abaana basatu. Wategedde mu baasi bomu yali tulise. Wategedde ekoma mboga bomu yatulise. Naye nga tuli mu kutembeeta etteeka lye limu lyetulabira ddala nti litukontana ne constitution y'eggwanga. Era njagala okutegeezera abatuuliriza n'abo ab'NRM ne cabinet nti ekikoleddwa kyali kikoleddwako mu mirembe gyedda. Nkakasa waliwo abatembeeta amateeka agafaananako nga bwe gati naye gasooka kukwata bo ne poma yennyini asooka kukwata Amama Mbabazi eyagikola. Muwanga yakwatibwa. Muwanga oyo waliwo omusajja ali commissioner wa police wa prisons n'agenda atukirire Muwanga we yabeerera vice president n'amugamba kyandibadde kirungi ne tukola ennongosereza mu nkola ya prisons nti abasibe bakkirizibwa okubeera ngayo n'obuki n'obupaliso obutonotono era ne bulangiti. Yamugamba eno giyise Sheraton. Ontegera bulungi ekkomero liyita Sheraton. Naye waayitawo ndowooza omwaka nga gumu Muwanga bw'atyo n'akola ki n'akwatibwa n'asibwa. Famire ye neyagala okumutwalira akafaliso. Commissioner General wa prison n'amugamba nti eno si Sheraton ng'amujjuliza Muwanga kyakola ki kyagamba. Kale nno kino kyakuyiga eri abakulembeze abalala nti leero mukole etteeka lye mulowooza nti ligenda kuyamba mu kaseera nga kano naye nkyaliriza okukwata ggwe. N'olw'ensonga twegendereze nnyo. Tumanyi nti etteeka lino lireetebwa kusiba bannabyabufuzi naye nammwe muli bannabyabufuzi
kikyasobola okuba nti kibeetikka. Singa njagala okuwa akali amaggwa yakwatibwako ne Katikkiro wa Buganda edda ne Nambooze ne batwalibwa na kakati baafuna bail. Baafuna ki? Baafuna bail. Bakyali ku bail. Yabadde akyogerako. Bobi Wine president wange Arua ng'olutalo lubaddewo, olutalo lwategera obulungi ennyo, baamusibako bomu, baamusibako emmundu gw'omusango gwa treason. Nakakati omusango ogwo tetumanyi gwakoma, yafuna bail. Onteka akyali ku bail. Dr. Kizza Besigye emisango gye gyakagwa nnaku ezo egya treason, naye nga bamuzuula nti yali ki? Tiyalina musango. Kakati omuntu singa onoomusiba bwotyo nga talina musango, ng'ate omanyi gwe nyini otugambe nti mu poliisi mulimu kawukuumi, naye ng'ate poliisi y'emu ekola okunoonyereza, kati ndaba nti ojjako judicial obuyinza bwayo obusalawo okuwa omuntu bail, kubanga ekiri constitutional kwe kusaba bail. Okuweebwa bail tekiri constitutional. Oba ontegeera bya mirundi ebiri nti it is constitutional, it's a constitutional right okusaba bail, but it's not a guarantee nti gy'osabye wagenda gikola ki. Ekyo kikyateeka, ekyo bakirekera mu ki? Mulamuzi. Kale no omulamuzi ojja kuba omugyeko obuyinza bwe n'obuvunaanyizibwa bwe ng'omulamuzi singa onooba oyisiza etteeka eryo. Awo nno njagala okutegeeza abannabyabufuzi bannange naddala mu aba NRM nti kino mwesiba mugwa oba mutema muti gwe mutudde, muteba ttami kwotudde, nti temugezaako ne mukikkiriza. Ffe ng'ababaka ba parliament opposition tesobola kukkiriza kintu ng'ekyo nga tulina constitution akawayiro 28 na 23 aka constitution y'eggwanga akamu katuwa nti omuntu anaabeera ateeberezebwa paka ng'amaze okusalirwa omusango. Ekyokubiri nti bail constitutional right era esaanidde okuweebwa omuntu nga omulamuzi amaze okusalawo. Kale nno ekyo tetujja kikkiriza ffe ng'abakulembeze. Esebo mulundi guno mugenda kola kitwalaba mu parliament ewedde kya age limit kyaliko n'enkalu kyali kyamaanyi nnyo. This time around what should people expect ku nsonga eyo yennyini, kuba nakyo kijjako abantu eddembe lyabwe, n'ekirala nti it is another amendment eri must watch. What should we expect from the opposition MPs this time? Unlike the other time where basically NRM leading leaders bali bajagala kuba bali bamanyi ttaano waabwe namba 5 waabwe Mwami Museveni watayitamu nabo tebayitamu. Ku mulundi guno lino etteeka likwata ku buli Munnayuganda, likwata ku maama waabwe, likwata ku taata waabwe, likwata ku bo bennyini, nti kakasa ligenda kufuna resistance nene nnyo era it is unpopular. Era nga sisuubira mukulembeze yenna kuba nti akola ki aliteekako nnyo essimu. Yes, sikkiriza nti wanaabawo n'omwali wagira, era tugenda diteekako nnyo akazito. Era njagala okuwoninga abo bonna abalowooza nti etteeka lino linaakola, thank you, linaakola, terigenda kukola, era tugenda dirwanyisa paka ng'etteeka lino tuligobedde ddala. Tetugenda kukkiriza rights za munnansi kulaba nti ziri infringed on. Wa mulungi atula mu kutu of course tukyagenda maaso n'enginiya ate nga honorable Ronald bali mwezo tugatulamu eddakiika ntono nnyo okutola okwongera okudiscussinga matters of national importance. Of course twali twaga okuwaako feel of course gyakeera mu mirimu gye n'ebintu engeri gyabitambuzaamu n'ensonga ye ezimu bw'ati bwaziraba. Tutunye n'ensonga endala ezigenda maaso mu ggwanga kudiscussinga the insecurity, ensonga ya bomu ezifuuse bomu ensangi zino, n'okumaliza ensonga ya bail. President aluubirira kyo baki ekigendererwa ki ekintu kyatembeeta ensangi zino, what are his intentions, saako n'ebintu ebirala byonna. Engineer Ronald bali mwezo gwe tukyali naye tovaawo.
Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim, omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'eri ne ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim, omusomi w'edduwa ey'omukisa.